batuuse ewa Ssekabaka Ssuuna ali mu kutta abantu nga tigwe abantu bodda si babo ba Allah lwaki otta abantu amuza ati Allah yani okay Allah yooni ogategedde Busiraamu butandikidda bali bazze kusuubula masamba bazze kutunda bintu byabwe baali batembeeyi nga beetambulira byabwe bwe Busiraamu bwa leero kati nkoye ekyewuunyisa nti Obusiraamu buno obw'ebusoga bwatambula naki najani leero mu bayindi abasingasinga olw'Obusiraamu bwabwe ne basiramu kati olaba ojja kulaba buli awaayita leero wonna waliwo Obusiraamu okitegede kati eyo gwali mukono gwa Mungereza Obukristaayo bwandiyise ate Obusiraamu bwe bwayitawo oba kiraba nti Yesu yalina abaamulera mwana wa mugagga eyalina emmotoka emutwala ku ssomero ng'alina school coach ewaka asomera mu ssomero lya bbeeyi ebibuzo bigenza okudda bonna tukwatagana ng'ow'omwavu omunaku eyatambulanga mayiro 5 mayiro 17 asooka okgenda ku luzzi akomewo afunye obwo kati ani abasinga obugezi ow'omunaku kubayetaba oli yalina buli kimu ng'olina abasupapawa bazze bakulera almost 5 okitegede kati ekyamagero ekyewuunyisa obadde okimanyi nti awali ekitebe ky'Obusiraamu ekibuga Kampala we kitandikira awali ekitebe ky'Obusiraamu ekibuga Kampala ekitandikira era n'erinnya Kampala livaawo olina lisaaki olinonolemu okwawo Captain FD Lugadi yajja e Uganda ng'ayagala asemberera olubiri n'anoonya wakampinga kati waaliwo akasikosiko akasozi akalinaanya olubiri olw'Emmengo naye ng'akasozi ako kalimu the impalas impala bwe bugabi engabi as bayita impala so Captain Lugadi camped at the place of impalas so it is a camp of impalas jamu of camp impala Kampala alisaji ebyo nebyenga siya byebirimu goroza lwaki ku court of arm twinake an impala kwejoyita ko kati era awo woolabaawo Lugadi we yateeka ofiisi gye bayita the Imperial British East African Company IBECO oba IBEACO we yali era woolaba omunaala gwa Supreme Council awo we waali fulaaga y'omukoloni we baagijja ne bagitwala ekkololo tukwatagana ne bateekako fulaaga ya Uganda kati omukoloni we yasinziira Omungereza omukristaayo we yasinziira okufuula Uganda ensi enkristaayo we wali ekitebe ky'Obusiraamu nti w'otunuulira olwaleero Muhammad kyasinga yeesubira ebintu bisatu ekisookera ddala Islam is the only religion on earth with 100% global coverage Obusiraamu eddiini yokka nga mu buli nsi ogenda gisangamo